full figure. Njagala kubuuza full figure. Obeerawo otya ng'obongo tolina? Seriously. Alright. Obeerawo otya ng'obongo tolina? Ku Sakata vibes nze Dj.Senior'B remix wizard ambaniriza okubanga mwekumiddeko mwebale nnyo kusubscribinga mwebale nnyo kusharinga links ezo yonna gy'osinza okubanga olaba Sakata vibes okola kyakabi nnyo. Leero tugenda kwogera ku nsonga, of course, ensonga eza bulijjo, ensonga eziri gy'oli, ensonga z'omanyi, ensonga z'olabako, ensonga ezikukwatako. Ziyinza okuba zikwatako munno, but kyakuyiga eri ffenna. Abali mu relationship mbatumiddeko nnyo, abali mu relationship ng'eyuuga mugume, abali mu relationship ng'egumidde mwakikola mutya, mwebale nnyo. Abasuubira okujja era mweteeketeeke obenga bw'otuuka olina ddala ebyo byennyini ebisaanyizo ebigenda okukuumira mu relationship nga teyuugayuuga. Bw'oba nga gwalaba Sakata vibes, abakyala wandyagadde ddi okufuuka official? Bw'oba nga gwe mwami wandibadde lwedde ddi okufuula mukyalawo official? Wetwogerako official batunuulira nga wandirabye Rema Namakula we yaleka Kenzo ng'alemeddwa omufuula official n'agenda ewa Hamza. Ensonga mwena mugimanyi, era kigambibwa nti Rema anaatera sinakindi ali official ewa Hamza. Tuline Enjo mukyala naye ali mu relationship era egumidde, but simanyi oli official? Tusanze okulaba. Oli otya? Ndi bulungi. Ali atya muni? Ndi bulungi. Muni ali bulungi. Ali atya general? Njena mulungi. Ali fine. Ola muli okay? Tuli fine. Bigenda bitya? Birungi. I know, biraba byo birungi ddala. Because amasanyu mu buli ango yonna gabeetimbye. Twalire. Olunaku Rema lwe yate ebifaananyi yebane yeyabita. Byafuluma bite ebifaananyi ebyo? Banange. Era tutandikidde ku Rema. Kati oyinza okubuusa Rema ye munno, gwe munne, muli aba, muli ogwa. Rema tatangako bifaananyi na bimu. Seriously. Byavaawa. Ne ku page tekuliko bifaananyi byoyogerako nze byemanyi nti byoyogerako. Tebiriiko. Personally, nange byendaba biraba ku social media nga boobiraba. Serious? Yes. I think people who love to prove points, people who want to break news, people who want to show no me I'm so close to so and so did that, because at the end of the day, tunyumirwa nnyo bampane wa Facebook. I broke the news. Okay. I brought up this and this and this fast. Okay. You know, I did this fast. Yes. Proving a point in so many ways. But at the end of the day, chiba chindungi nnyo nanyini kintu nakyekolera, you know, nanyini kintu na breaking a news, nanyini kintu nababuulira fast. Okay. Because it doesn't make sense in any way. It is like as if you're sniffing into someone's private life. I understand. Tanaba kubela ready kubanjulira what is going on, and then you're sniffing. You want to post those pictures immediately. Yes. We're to gambi. Hey, so and so posted this fast. So I don't think it makes sense. All right. Techiragana sign of respect in any way with it. That day, if I knew you from Badensa Kumalirayo, Nalava Wasoka no sirikirira because ndoza tingene kwogera nawe kimanyi wali eyo ng'ofumba Wasoka no sirikirira, and then finally you came out no posting a post yasoka kati nkufollowinga lwaki mbasibirako ngondaba posting post yasoka nolindako noleta post eyokubiri Sajja nina. Muli tugambe nti kituufu. Oli happy? Why not? Yeah. Happy about what? Happy about what? What Rema Namakula afuna ekyo kisanyusa omutima gwe. You know what? I call her my baby. I understand. Naye
Senior'B lero kyonoonya mpulira kifuna kubanga like I told you I love to see someone breaking the news themselves okitegeera nebino bitulaba ku social media what you see is what I see and I'm a loyal bitch plus. Alright. I'm not one kind of person who is going to come and tell you now denga njagala nnyo breaking a news or something you know what Rema is doing this and this and this. No. Okay. Because loyalty is me, and I am loyalty. Because it doesn't make sense. Senior'B no general number. You know what, Angel? You know what? Ndimurade, and you find it somewhere else. Yeah. It doesn't make sense. Even to be na kuzine mikwano jayononika friendships. You want to go it out friend war. I'll tell you that friend war in actual senses. Okay. Abantu olowooza nti no ogenda buulira ebintu basirike ogenda kukisanga nga kiri ku media kiri ku radio kiri you know it will not make any private you know like nga bonagamba nti have a private life. It is not private anymore. It is public okitegeera you told me but then okisanze walala chikoyisa kitya Bobi nyo. So me personally what I can talk about Rema because yaliko fetuliko mukirize mudani ekitimba tukiwanise kituufu mutreninga east west and central na ekintu mukikuba naye mugabe ne kuyafa omusajja mwagana kumomu muli bazibu mugabe nafa nemutulemerako va ku mugabe ali wala nnyo zimanyi Zimbabwe omukazi yazaala wano omukazi yali atambuliza social media ku ntoli si yamumanya yazaala ibadde bulaaka mwabika gali bannange yazaala imagine seriously I don't know anything about it she gave birth no yazaala nagoba n'oli kali akalenzi akamugira ekakala kukasasula okugire nanga sikayi bamugoba naawe bamala okuza omwana alidda kati amawulire mwagatuwulira nammwe intaneti kyemugikozeemu kimanyi kiri bwe kityo it is our two-way traffic waliwo okubeera nga yo omanyi waliwo abantu ababadde babashinga nnyo Rema in so many like you find very many people nga babashinga Rema. By the way I broke up with so many people ababashinga oyo omukazi awo nkumanya even my blood brother like you don't bash my friend in my presence. I understand. She has been bashed and rolled in so many ways and in a long time. I understand. Oja kusanga omuntu agamba Rema no she's not lucky she's beautiful but unlucky waliwo eyamugamba ekintu kinene kisigenda kwogera I found myself crying like ekintu kyali kinene nnyo like I cannot even say it because it hurts okitegeera omuntu ne bakwogerako ekintu kinene nnyo just because people think your relationship is not blessed just because people think baagala bategeerera relationship yo bagala kutambulira mu relationship yo okitegeera bagala kutegeerera bagala babanye bawa ali nawe di bagala you know such things so but tuba tumenyeza amawulire breaking news but tuba tumenyeza amawulire nga tugawaniride for a month katonda gwe tusinza mulamu in a positive way because batwogeredde emirundi mingi. First of all, this year has been a golden year for you, for Team Rema and Rema herself. Mbadde n'oluyimba olukyasinza owangaala kuto gutujja and then boom amawulire agayogumiza East Africa eyo tuve kuba tojja kumbuulira kyenjagala kumanya. Like I told you, I'm a loyal bitch plus. Yes, I understand. But nina feeling nti mulina akakundi akaba abantu abakkiriza mu Rema ennyo betwandiyise ba diehards aba positive diehards si bano ba social media abawagera obwogezi sama yanga mu meetinga oba sama yanga mu communicatinga naye personally nga muwerako ngojjeko Rema mwenga mu abantu. Do you get time and maybe talk about, discuss how you are driving the industry? Oh my God. Obadde olina kusooka kwombuuza nti do you have
a clique of people within you about Team Rema or something. Yes, personally, I do not believe in those things of team. Of team so and so. I do not believe in them because in most cases, like I told you, people are fake. Yeah, you know, you're someone is going to come and you go rokuba yawereza giveaway message natajiddamu agenda kumubashinga agambira itachi, you know, a loyal and a good fan oba diva oba abasajja abakazi babeera badiva abasajja mubayita batya abasajja baba baki sibamanyi munange. I don't know also. Let me assume a male artist you love or something. Bwana mubuuza ekibuuzo n'akuddamu oba n'atakuddamu, bw'atakuddamu you're going to feel bad, ogenda mubashinga, okitegeera, otandika ogamba abeeyita ki because we made those people, they wouldn't have been there without us because but that's not right, okitegeera. Omuntu nga kiringa maama wo nakera ku makya n'akunyiiza, omanyi there is a way I understand loyalty and love. Yes. Mama one bwakera ku makya naho abazadde batunyiiza ffenna nnyo nakera ku makya n'akunyiiza tokera ku makya mugamba ye no mami yeeyita ki webale kati singa siriwo singa alya at the end of the day she's your mother. At the end of the day you oli artist gwe wamunoonya okitegeera teyakunoonya okitegeera, so you have to look it mu bintu bibiri. It is a two-way traffic. Nyinza omuweereza message n'atanziramu, nyinza omuweereza message n'anziramu. Bw'aba nzizeemu well and fine, okitegeera. So personally ombuuziza ebintu bya clicks ezo mbu team bikoze bitya. Ebintu bya team ebyo birina akavuyo. Buli omu bw'akeera ku makya ne bagamba nti president wa team so and so. So kyetaaga abantu abategeere nnyo kumufollowinga, like okumukkiririzaamu. Kumutegeera mutya in that ne bw'aba aleese ekiteeso, you don't bash your president ng'engeri gye muba nti mwamulonda, temumuwakanya temukola kikuba yabeera abategeerera, okitegeera. So you have to abide by whatever she comes up with, okitegeera. Kati nze ate siri muntu ebyo, nze saagala kubeera na president. Ekyo kiba kigaanye. Saagala kubeera na president, at the same time mbeera mmanyi nti nga bwe ndiyo nti njagala nnyo Namakula, waliyo omuntu omulala ayagala nnyo Namakula asobola omufuna in any other way. She has friends out there, ng'ogyeko nze, she has friends abamutuukirira ne bamugamba this and this and this, and I believe nyinza okuba nti njagala Rema nga naawe omwagala nga tuli babiri, okitegeera, ne twogera ku kintu nze naawe, then after ne tukimugambako nze like nga tetumumiitinze oba tetukoze eki, you know, but these things of yita angel, yita gundi, bicyankalanya naddala ebintu by'abakazi birimu obuvuyo bungi. Kitegeza tulina mikwano gy'abakazi? Nina naye siri nnyo muntu wa let's meet and talk about this. No. Okay. Si bintu byange. Okay. Alright. Ng'omukyala ali mu relationship. Katutandikira awo. Oli official? No. Yeah. I'm not official. Okay. But you are fine. No. It's not all about what is official, by the way. Official is having let's say being introduced to parents, having some kind of engagement, or official marriage ring, something like that. Okay. My man came to my parents. Oh, nice. Nakola okukyala. Oh, better. Okitegeera nakola okukyala. However, we did not go to the mosque to exchange vows, to put rings on our fingers, but first step, alhamdulillah, twagikola. How you get the bulungi? You get the bulungi no ddala no. Get the bulungi nnyo ddala. Kyakutwalira bbanga ki okumutwala mazadde? Our relationship. Byanjawulo. Mwayanjula mwakyala? Twakyala. First steps first. Right. First things first. All right. Kyakutwalira bbanga ki okugenda kumutwala? Our relationship is 6 years old. So yakyala last year in 2018. Gyali emyaka ena past. Yes. Gye mwali mumaze?
No. Gumye. Like, not 5 because we are making 6. All right. Yes, so you're chala last year. What you must have again, Charlie? Over years, Nze njagala nnyo because I do not believe in pressurizing people. Yes. And I do not want to sing. Like, nebwemba sekutade ku pressure. Baby this. Yes. Nze, by the way, namusabanga nnyo just ba meeting ne mami ba having lunch or a cup of coffee. Nyo nfa ku bino mbuhokyala because I was not looking at that even. Naye nga mugamba nnyo buli kaseera, you know what baby, njagala ogenda omitinge mami, at least mami akutegeera akumanye, ategeere omusajja alina mwala we. Yes, we're hanging out naye and all that. But me, what I was asking for, in fact, kye nayimbanga kyali having lunch or a cup of coffee. Nze side makoko ebyo mbona okukyala saabiyimba singa tanagenda wali badde okyali naye. Singa tetwakyala. You know what, ebintu bya relationships bino bizibu. Yes. And kiba kirungi nnyo omusajja n'akulaga nti ali serious gy'oli okitegeera. It doesn't take kubanga I'm not bragging, but then my man sigamba mwavu okitegeera. Omusajja aba alina ssente ngula ata taking at least a first step or it is serious gy'oli. Seriously, I'll say this again. Omusajja wolabanga at least alinamu kumaja naye nga ata taking that first, at least ka first step ako abeera tali serious gy'oli. So we had made 6 years, we had made 5 years already because yakyala mu 2018. We are making 6 years mu 2019. So okukyala kwe waffe, I think I deserved it. All right. Because ebanga lyali liyiseewo ddene nga liyiseewo ddene singa teyakyala essaawa zino nga ombuzizza singa nkyaliwo sesuubira waligenze oba bazadde baliganye gwe yali wadde ndowooza enkola decision yo oba bazadde. You know what, okwawukanako nammwe abasajja. Yes. There are women out there who do not believe in having more than one relationship. Yes. And to you guys, si kyangu okusaba omusajja nga alina omukazi omu. Kirakiseewo nnyo. Okay. So, nze nsuubira nina relationship emu. Yes, I have only one relationship going on. Yes. Tumaze 6 years or 5 years. Yes. Ondabye onkebedde onkebedde ebyendo onkebedde amawugwe onkebedde ebiwowolo onkebedde everywhere. What is delaying you? Okitegeera sigamba omanyi an understanding woman ntegeera nti omusajja talina ssente, ntegeera nti enfuna ye eri bweti ne bweti, but I know you get some amount of money. Okitegeera sigamba mbu oli mwavu. Tumaze 5 years down the road. Okitegeera 5 years down the road and oyinamu kasente. Lwaki oba tojja waffe? Kiki ekiba kikugaanizaayo okuleka okubeera nga abasajja bafudayo mbu abasajja benda bikoze ki? Abakyala abazadde bababeerako nga bababuuza omuntu nga tajja, omuntu nga talabika, omuntu oba mubeera muli owulira nga kyoli naye tekikumala. Abazadde mbambu yembuuza abazadde baba bapressuringa omusajja waliwo nga talabika. Kakati nze it is still I'll not call it a two-way traffic naye waliwo abazadde nga babanja. Yes. Waliwo abazadde abatatinkuukira ku baana baabwe nga oba oleesa omusajja oba obutuuka ekiseera ng'owulya nti ekiseera kizze onaamuleeta. Kati me personally my parents nze yali ayagala nnyo n'omwami wange alabe mama wange. Okitegeera nga tabiriiko oba gy'oli oba kiki. She knows I have a man, yes, but taliko pressure. Okitegeera nze nali njagala nnyo bamitinge bahavinge lunch. Nze no nga neesibye ku lunch. Oba kali kabadde ng'oyogera lunch nenga. No. Actually nze nali njagala but going out together.
naye munange ewaffe tuli Baganda mama wange nagamba simanyi omukozi simanyi bikoze bitya bwe bityo nembiva era yawo nalekera awo byogerako bwe yaŋŋamba ebyo naye me I just wanted them to go out oba kujja basinga ogwo ne baba tebogedde just balyemu kalanji why not why not so that is it. Okay. Alright, kati tulaba abakyala basinga nga wogambye nti by this time wali badde tekyali naye abakyala basinga bateeka pressure ku baami baabwe ne beerabira nti oluusi oli abasimbu n'aganye buganye naye essente abazifuna bwe zobeera olaba naye budget accountability batena meetinga okukola olunaku olwo abakyala kye batwalira bbanga kino gamba nti kati nkooye omwana omusajja aleka tagenda kunkola ki aleka tanneetaaga kaŋŋende kitwala bbanga ki kanso kanzireyo waliwo ogambye nti nno budget naddala kati waliwo abazadde babika bingi kati ate nze bange yagamba Angel nze saagala kutwala buntu wammwe nga yogera Oluganda nga bumulabisa yes nga buli kumulabisa kati nze tumi ebintu wasn't that case ebintu buli mukazi bwayogera no to me it wasn't the case actually nze nga wenkugambye nali njagala lunch nze ne bweyandize waka just ne bakola lunch ne bamulaba just nade nga talese bintu bana naleeta ebintu afterwards oba because bitya it would have been okay with me naye abantu abamu naddala ekyonoonya emikolo gy'ennaku zino naddala nze okukyala kunaku zino okundaba ku social media kubanga kwanjula fefe dakwini yakyala Fifi ogenze wala. Fifi dai. Echale chita kwembase. Sawa tugende. Abana nanze kodira fitina omukazi yanetika. Okazi okukyala kwamawala. Never netika social media neera naye okukyala kwena kuzino kwolaba decoration zitandikira wabweru wa gate enjoys kukyala decoration yekka bwoyingira mu nju n'ozirika munda mu gate n'ozirika buli wamu nga weebuuza okwandikako n'abakutya exactly that is what exactly comes into my senses ningamba okukyala we kubeeredde bwekuti ate okwanjula kunaabakoti kati ennaku zino ebintu byabasile by the way basile queen ojja kulaba nga ate beeteraddemu nnyo ssente mu mikolo gyabwe why because they want to do what so and so did they want to do what Nahia did they want to do what Rema did okitegeera so everyone will be like I want to do exactly what so and so did welabidde nti Rema mu weekend emu weta ayinza okukunganya obukadde bwenga 5 kisoboka in only a weekend Saturday ne Sunday namanya nvudde wano so nga kimujjamu nga kuye kitini nnyo kati gwe sala bafuna emitwalo 2 omwezi imagine ogenda tandika okukola meeting z'ekika nga just oyagala kukyaza okitegeera so byonoonesa nnyo era bigenda kubeera bizibu nnyo maaso awo gye tulaga bigenda kubeera bizibu nnyo because select queens want to go with the trend they want to trend with everything onaakoze kano nange ngenda kakola onaakoze kano nange ngenda kakola nkologa gundi gwali ku TV nogulina okukyala kwange baleeta ba interviewers baleese camera nange you know buli kimu ng'olabira ddala njagala kukola kyoli njagala kukola at the end of the day ogenda kusigala mu mabanja ogenda sigala abakwogerera bakoze meeting z'okukyala because nazzi kuno akagambo kawulidde nga kyabakola meetings z'obuntuntu butini I mean why would you call for a meeting nga it is just a mere kukyala okitegeera naye abantu bagenda kutuuka ekiseera nga bakola meetings one oyagala decorator oyagala photographer oyagala tent oyagala ebidongo oyagala okukyala okyuse engoye nga 8 okitegedde makeup artist saloon wenvit owenjala okitegeera ogenda kumaliriza nga sente zigenze mu kukyala obukyazi nga tozibala ate nga tozirina toloza kwe byensobola ky'abakyala abaami batya nnyo emikolo w'ekito era kyekigenda okuddirira
kigenda kubeera kizibu nnyo ennaku zino abasajja ogamba mbu nakyadde because kukyala is like kwanjula oyogedde nti abakyala ennaku zino basile queens batandise okweteeka ssente mu mikolo gyabwe naye gomanyi nti muwogere no ntugambye twanalayizinga omukolo gwe tulabe omwana omuliddono twanalayizinga omukolo otegedde nakande abaana banetulike ku social media bati ndeka anabakyatuneteredde but they do abaana abawala babikola nnyo because they want to meet trends. Since there is that possibility nti omukyala asobola okwesponsoringira omukolo gwe why the pressure ku basajja olwoza baki bateeka pressure lwaki lonoonya akasente komukyala nogamba zino sente zange zakola mukolo gwange oba omwami tagwagala nze gwenjagala naye andaga njagala yampa amakalo batubeera ffenna azaddemu abaana babiri let me use my money. After is love. I'll tell you one thing. Yes. Commitment, love, physical appearance, mutweyagala ayagala is one thing and commitment is another. Okay. Senior'B oyinza okubeera ng'olina mukyala weeyo ng'olaga abantu ensi nti no so and so is my woman, so and so is my woman, but nga toli committed. Okitegeera commitment is one other thing. Omusajja okuvaayo n'agamba nti yes ne bwe biba bino byakwanjula tulabyeko bwe banjudde oba bwe bakubye embaga neera nga tabeera waka okitegeera nga sigaddeyo gy'abeera ate nga bamwanjudde oba bakyadde something like that. Commitment is one other thing. Abasajja ennaku zino nnyo tebaagala commitments because obwenzi bwabasukka. Abasajja benzi otidde abasajja temwenze ne mwende kuziba webale kusimba. No, commitment is one other thing kubuulira mazima. So ojja kulaba nti ono ayagala mutwala mu bazadde waliwo n'omulala ayagala omutwala kigenda kumbeerera kizibu. Ebifaananyi ennaku zino ku social media bategeera butegeezi gundi yakyadde relationship ya gundi nesowokayo neyooli nesowokayo ebifaananyi ne bifuluma olufuluma alina n'abaana alina simenya biki alina n'abakazi okitegeera nga just shabeta mutawe mwamulaba olwali okuteekayo ekifaananyi kya bbaawe bwe paba relationships zonna nezivaayo zonna ze yali akyaddeko okitegeera. So commitment is one thing. Yes benda naye omusajja nga ali committed ng'agamba you know what, I have a woman home, I have a baby home, I have a family home, like banyanjulo baba achaza something like that is one thing. And of course you have to appreciate them. A lot of men out there, yes, abazalawo ne bagamba nti kale at least kona tugende at least kanjale oba kiki nina family yange out there okitegeera. Tewali malayika katonda yaba malayika yabesigaliza baji yamanyi nnyo mu bufumbo ku saidi y'abakyala tofa ku mwami akikoledde oba alina abasajja bameka oba alina abakazi bameka oba mugagga oba si mugagga. It is kintu kirimu bibiri. Personally ng'olina abasajja nga abakazi abalala nti nange onjagala. No, I'm not a Muslim, and I'm not planning to be a Muslim or to get that kind of religion. But your mom is Muslim? Yes, Muslim, but we are okay with it. Ndi mulokole. Alright. Ndi mulokole nzikiriza Yesu Kristo okuva mulokozi wange. But sirowooza nga kubeera Muslim era sijja kubeera. And he's okay with it. I'm okay with him and he's okay with me. Wetoloddwa abasiraamu? True. My friends were you are baby Rema Namakula. Rema. Yeah. No mwana wo mwenyini gwofiirako ogwoterawo omukono baguteme. Yes. Munni musiraamu. Yes, she's a Muslim and I'm okay with it. Kubanga daddiwe musiraamu. But ndi mulokole. Alright. Tugambe olina omwami musiraamu. Balina a chance oba opportunity eyokuba nti singa aba n'obusobozi sobola okuba n'abakyala basuka mu babiri. Nze nkivaamu. Kama Katonda. Nkivaamu. Kati tuddeyo wali ali willing okukolera omukolo gwe wali oloose. Oba mbaga oba kwanjula kugende mu byafaayo. Nga sigaza abakazi.
Sagala. What is mukolo when I'm not happy? What is kunyanjula when I'm not happy? What is giving me that beautiful diamond ring, going to church or going to the mosque, going everywhere, taking me for vacation, honeymoon and all that, tukomewe Kampala or tukomewe Uganda when I'm not happy? When I know, when I very well know you have some other women or ogenda kera kumachongambe, you know what baby, I'll be back. Ugendo sule mbakazibo obabalire ebyo bibayita nako bikoze bisanja omubalire bisanja gundi nsuze wa Otya center lori nsuze wa bena because of bitawo no amanya goyogera nganga manyi no ganzijide na bujizi but I think it is okay. Now the thing is I do not want sagala mikolo mbolo ngoli mugodo because nange siga chi ekisubira omukyala mu maka that's bad runs but by the but kusomedde kwenye but South Africa akula yote akutumiza hapo obaje ni za tena mukodo so I wouldn't want like nkwekumidde personally. Yes. Nkwekumidde nti gwe mwami wange I only have you. Siraba lwaki mbeera entertaining that kind of bullshit. All right. You having some other women out there. Yes. Nga nzodese waka. Okay. Nina gwe nkwekumidde gwe it is okay for you ogenda ojanjabaze nga bw'okyagala. You know what? It doesn't work for me. It doesn't. It totally doesn't. Hell no. No. It doesn't work for me there. Kyekisiba abakyala mu maka sanyu oba tolina sanyu nga bakoledde mukolo oba tolina like nze nkugambye ekindi kiri bwe kiti enjo katona kankusoke kujeebe omukyala omwami wabaganya okolo mukolo omuleka otambula n'ogenda kiba kitegeeza nti ekintu ekiyinza okusibawo takikoze gwe mukolo dayo kati we've taken some good years. Yes. Nja kuzzayo eri gye twatandikidde tumaze ebbanga lingi nze omusajja wange ne waba nga tumaze ebbanga lingi nga talina ssente it is okay I can stay. Okitegeera nga talina ssente kaŋŋambe nti no olunaku oba zaafunye ze tulya n'agenda n'awenje endala it is okay. Why the panic? Talina busobozi okitegeera but guy waba alina obusobozi ng'olaba emputu gy'alina mu kwanjula oba mu kukyala hell no that doesn't work out okitegeera it is a two-way traffic. Omusajja waba talina ssente ng'olaba naye zaafuna ze mulya tomuteeka ku pressure it is okay okitegeera bwe mulifuna ssente nga omukwano gukyaliwo you will do all the functions you can dream of. It is so okay. No musajja waba alina ssente myaka mugenda mu 10 ali awo wayenyonyomoza bwenyonyomoza babe what are you even talking about? Njagala kumanya omusajja okuba ne ssente mu abakyala mu kike muyita ssente tutunulire mu ange eno nti tutandise bawa kusanze nga bamusanze muli bavuuka ne mwesanga musula mu kazigo mugezaako mufunye omwana kitegeeza nti lwekyo nikikwekuze sirika samoya bakuzimbidde ennyumba oba bakugulidde ennyumba ovudde mu kazigo nga n'ebirala we bijja bebi twatandika tetulina kati right now at least tufunye ennyumba tugira tukola ebirungi bijja kujja mu maaso naye nga bw'omwami w'omulaba nga alina kavu just oba emputu nga wogise oba obugayaavu naye ngaomwami wakulaga tukyezimba ebyo byonna tujja bituukako nekino tetwakirina lwaki batoguma kati mugenze mu myaka nga 8 lwaki batoguma Senior'B ebintu bino nze nga enjo mamimu saagala tubikaluubirize saagala tukole ki okutegeera it is just a matter of people knowing you home ne bwe tuyita abantu 7 bwe tuba tulina obusobozi okitegeera
it is not all about doing luxurious introductions. Yes. It's not all about doing, because by the way the Sakata na kunyanjula nga tusula muzigo. Okay. So when Wendy it being ti yachala nakera kumacha namba program yo kwanjula sisobola kukkiriza. Reason we have better things to do. Okitegeera tulina omwana agenda tuka ekiseera nga ayagala school fees. Omwana agenda kutuka ekiseera nga oyagala agende masomero amalungi. Okitegeera her future now matters. Okusinga ffe already abalaba future yaffe. Okitegeera. So after some time nga tulaba tufunye ku sente ziweredde ddala. We have a kid agenda in the most beautiful schools in Kampala. We have a house, because I would still prefer a good house to an introduction. Yes. Call me dumb, call me whatsoever you want to call me, but I'll still prefer a beautiful mansion to an introduction. Right. Maybe after that mansion no labanti yes tuli bulungi, then we can look at something else. Yes. Something like that. Oba embaga okitegeera. And still I would prefer okwanjula kwange kuleme kubeera nga tekuli mu meetings. Saganya kumenya bantu. Nikufuna bulungi. Saganya kumenya bantu mbu simanya meeting esooka, meeting eyokubiri, meeting eyokusatu. Ani abeera akukaso kubanjulira? Okay. Muba mweyanjudde gwe ne bbaawo. It is your function babiri. Okitegeera. Bwe muba temulina sente mukite. Lwaki mumenya abantu? Abakyala basinga babeera mu relationships nga babeera mu lwakuba balinamu abaana. Omwana tasobola kusiba wa musajja. Senior'B. You're not happy? Maregera kongera cheto. Kata tugende. Eno Sakata vibes. One of my Yo, what? You tell me. One of my close friend that I love so much. I'll not say. Agamba what? You're not happy? Omwana agenda kutuuka ekiseera afune omusajja owuwe, alaba afuna amakage, afune essanyu erirye okitegeera. Why sacrifice your life for your baby's life? Okitegeera kye ngamba, sacrificing obulamu bwo olw'obulamu bw'omwana oba kitegeerekeka. Like you're sacrificing yourself because you want your baby to be happy, because you want your baby akule ne kitaawe abere happy ne kitaawe, because you want your babies babere ne taata waabwe, naye gwe oli ku lusalo ofa ogwawo okitegeera. This is your life. They are going to find their own life. I understand. Kino kiriwo bubeezi, kiriwo kaseera ekyabaana bagenda kutuuka bakule bategeere ensi kyeki, bategeere nti you know what, mami teyasobola kino bwekiti nga naye amaze okutegeera ensi kyeki. So I do not advise people mbuno ntudderwa abaana. That is some ancient shit. Alright. It is too ancient. Yabajjajja. Sekulimba. Me I cannot sit somewhere because mbuno simanya omwana simanya. No. When I'm not happy, my happiness comes first. Muni's happiness comes second. Alright. Nze namuzaala nina okusooka okwesanyusa, because at the end of the day when I'm not happy nange yesigenda namusanyusa. Ne bwe naalaba akagatta kalungi gye shopping ebintu nga ka mitwalo 10 nendabayo eyange njagambya sijja zigula. Okitegeera. Ate nga wali osobola okugamba kasita I'm happy, let me sacrifice a beautiful show for my baby, nze nja kweraba oluvannyuma. Naye olwokuba naawe kennyini toli musanyufu ojjagamba sente zange kanzitereke. Ddi abakyala lwogamba nti kaŋŋume oba omwami wange mwenzi oba kikaŋŋume, kiki ekikuleetera okuguma n'ogamba kaŋŋume? Ebyo bamaama baffe, bajjajja baffe, basenga baffe, bakojja baffe babitugamba nnyo mbu omusajja ne bw'aba ayinza, omusajja ne kasita nga takulaze, kasita bikoze kyayo ne bw'akomawo ssaawa meka omuggulira tomubuuza gy'ava bikoze bitya. In my life sikkiririzamu ebyo bintu byakuguma. Sikkiriza mu bintu byakuguma. Once you show me nti no tonneetaaga ntaddeko omukazi namba 2, I start paving way for myself. Nintandika okubala nti wano wannemmye. I might not tell you personally nekugamba you know what baby wano wannemmye, naye ntandika okubala nti wa wenzira from here nzirawa.
kiyinza n'okuntwalira omwaka nga mbadde mpanga wenzira nga mmaze otegeera nti oli mwezi. Abakyala mulina teams, mulina ababawa amagezi, mulina abakwano bamaboko lusegera aboogera ebintu bye mubelievingiramu. Tolowooza nti nabo babayambyeko kufiirwa amaka gammwe? Sabula Sakata vibes. Are you for real? Anyways, kakati labayo Senior'B. Kiringa gamba mwana muto ntino. Kiringa kugamba nti toli mwana muto. We do believe ntogenda nozuukuka n'otandika okufuna omusajja n'otandika okubeera n'omusajja nti obeera otegeera bulungi nnyo. Kakati ebiseera ebisinga you make your own decisions. Okitegeera. Mukwano gwayinza okuadvisinga nakugamba you know what omusajja oyo takwagala bikoze bitya it is high time vayo bikoze bitya. Yes, ongambye. Naye kiyerinze okusalawo decision okusalawo esembayo. Yes. One, ogenda kungamba omusajja oyo mukyawe nkugambe mukyaye enkero tusange nga tupepeya. What are you going to feel? Kiba kyendidde era kiba kikulidde. Secondly, tugenda tandika okugeya gundi yaŋŋambye kino bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Mubala ne mubikola. Abawala abasinga abasiru. Mbayita basiru because one, oba ogenze kuseeking advice from your friends. Okitegeera. Singa wabadde oyagala kwekolera bintu nga bw'obyagala nti I make my final decisions, I do this and this on my own. Okitegeera. Wandibadde totutagalirako kutubuuza lwaki tukola bwe tutunda bwe tutunde enjo mpa ku magezi bwe gati ne bwe gati nkole ntya totagala. Sapa Katonda wo akugumye, Katonda wo akuwa amagezi, Katonda wo abeere mukwano gwo totutagalirako kutusumbuwa mbu bawanga nkola bwati ne bwati. At the end of the day malo nfula emboozi gwe ne bbaawo. Oba oliko ekikyamu ku mutwe. Abali Sakata vibes mwebala okubanga mulaba, mwebala okubanga mufollowinga, tuwerabira okusubscribinga, tuwerabira okusharinga link eyo giwe munno naye abenga alaba atambule n'ebintu nga ebitambula. Tuli ne Angel ku Facebook. Tuwerabira Angel no atunda ebintu ebikozesebwa mostly mu kwambala abakulu n'abato. Osobola okubanga ordaringa n'abanga akudelivaringira ye lwaki ng'ogerera business etambuleta. Business nungi nnyo. I receive so many orders. People trust me and I love their feedbacks bambi. Because the feedbacks nsinga n'okwagala n'okusinga byembambawa. Kati feedbacks zaabwe zinzizamu nnyo amaanyi and they keep me going. Okay. Seriously, they do. All right. Obuzibu ki bw'osanze mu business? Obuzibu bwensanze olumu initially it is 14 days delivery. Yes. Naye olumu yes 2 weeks. Naye olumu manye ebintu by'ennyonyi tebibeera byangu. Bajja kugamba flight yakoze bweti ne bweti, flight yakoze bweti ne bweti ne bweti. Kati ogenda okulaba nga olumu abantu bamanyira because bamanyira bawa bintu byabwe 14 days. Bagenda olaba nga leero enju oludde ne bagamba enju kiki kati tsaganya ogamba muntu nti tomorrow nga nkimanyi like nga tebanaba kumpa notification nti ennyonyi etuuse Kampala. Okitegeera saagala kukibawa. Kati kimpa obuzibu okubeera nga ngamba tomorrow the next week because every time naye nga kyekyo kizibu kyokka kye naakafuna. Okay. Alright, mulimu ki mu byotunda? Ntunda engoye z'abaana. Yes. Ntunda jewelry. Yes. Ntunda ensawo z'abaana n'ez'abantu abakulu. School bags. Yes. Ntunda engato z'abaana. Yes. Ezisoma sports, all kind of shoes. Yes. All kind of shoes ez'abaana, ez'abasajja n'ez'abakazi. Okay. Ntunda ebintu ebikozesebwa ewaka, carpet, because abita curtains. Masepichi, ebijiko, I sell almost everything. Okay. Engoye z'abasajja. Esuuti, mosquito nets. Yes. I sell almost everything. Kasachiba nti kisitulikika. Okay. How omuntu akwakisessenga ati? My phone number is 0701 993770 and my page is Trendy Store. And my personal account is Angel. Yes. All right. Ndozo kitegedde osobola kubanga wefuna ebintu. By the way,
like obujulizi bubwo I ordered and it was delivered. But there's a thank you for this support. All right. Ku social media okwo otunuulira obulamu bw'abantu engeri gye butambulamu ne weewoonya ensi gye tulimu. So much. Incident ya Rema we yabaawo tiimu zeeyawulamu abasinga betwali tumanyi nti bali ku tiimu Rema ne tumanyi watuufu gye bagwa, betwali tumanyi nti bali ku tiimu Kenzo ne tumanyi watuufu gye bagwa. Ofunamu okwekanga bw'olaba abantu bobadde omanyi nga abawagizi bamu nga batandise okwogera ebibakuba oba nga bazze ku sayidi gye mutaliiko. Njagala ntunuulize bulungi kamera eri n'ensonga y'amaanyi nnyo. Njagala ntunuulize bulungi kamera njogere kino. Actually this goes to you my baby. All right. Obani, I once told you it is me and you against the world. Obani ali naffe, obani atali naffe, oba papa atali naffe, obani, like as long as we have God, we shall conquer this world. I'm telling you this. Rema, I'm telling you, we are going to conquer the world and we shall be testimonies. Buli omaja tutulanga gamba. Olaba Rema yali what? Olaba nga bututwandise kufuuka bujulizi. Kati nzizeyo ku team. Team ziliwe bati. By the way, waliwo yo mukazi full figure. I think her interview the other day. Ngali mugamba mbuno era temugeza ne muntuma ne mumpita mu mikolo gyamwe. Mbusimanya njazi wanda mumve amalusu nja kufuka mu. Omukazi akedde ku macha nazaala abaana. Newe full ekisasala yango otugambe ebibozi because nze waliwo ebibozi byesobola kunyunya. It is gross. Yes. How can you even tell people mbuja kuwandulira amalusu? Nakati njagala kubuza omukazi full figure. Ntunuze mu kamera. Ayagala kwogera na full figure. Njagala kubuza full figure. Obeerawo otya ng'obongo Tolina. Seriously. All right. Obeerawo otya ng'obongo Tolina. Omukazi akedde ku macha ng'olina abaana. Yes. Abaana bo be balina okusooka okwenyumirizamu nga naffe ffennyini abato tunabakwenyumirizamu. Otandika otya okwogera ebintu eby'ekisassalala weebityo ngenda kuba bandulira amalusu ngenda kufuka. Like who says that in their real senses? Okay. Omukazi oyo abeerawo atya nga talina bwongo? I don't know. You don't know. I also don't know my right. Nenga ebya team. Toddayo eri ku kya loyalty kye nagambye. Because nze ne bw'oteekawo tewasavagewo wali. N'onteerawo n'omwana tewasavagewo tombuulira. Ne bw'oteekawo conscience oba n'oteekawo abayimbi abo bemwagala ennyo. I will go with my baby because I mean omuntu atakuwagidde when you need their support they will never support you. I understand. When you need someone's support and they do not show any kind of support, that person is not your friend. That person will never feel for you. Nebwolirwala nakugamba, you know what, I feel for you, I'm really sorry about whatever is happening. Abeera alimba. Okay. Nalabye ka interview the other day, wakabadde ka interview sakategedde bulungi ng'agamba abantu abamu mulekerawo okwebuzaabuza. You either like us or don't. All right. You don't like me, it is okay. Yes. You like me, well and good, bless you, otegeera. Rather than okubeeraawo ng'ogamba mbu simanya mbu kati eno instant ebaddewo oba ntandise okwagala Rema olw'okuba decision yakoze bikoze bitya. It doesn't work that way. Okay. Bw'oba njagala. Oba kiyitanga ekizze oba bankubye mawulire nti ndi bwereere oba like bakiyita for better for worse. For better for worse, I understand. Bobeera ne mukwano gwo oba kizze kitya oba byazze bubi oba byazze bulungi bwe biba byazze bubi mukabe mwenna. Grieve together. It is time for sorrow. Yes. You cry together. Bwe muba musanyuka nga bw'ogamba we bless you God. Like thank you God, it's been you from day one. Otegeera bwe biba byakukaba mukabe mwenna ate tokaaba ng'ogamba njagala camera zindabe me I'm crying. No.
Bobo ulianga maziga gazze gakabe bugaba gaganiddeyo galike. Do not force anything. That is how it works. Kati bya team mbuno abeyawuda mu team Rema team Kenzo abayina okubeera mu team Kenzo bayina kubeera mu team Kenzo abasikade mu team Rema bayina kubeera eyo baffe okitegeera because ke kana kaseera kwa tubadde tulina okutegeerera mu who the loyal fans are. Omuwagizi bw'aba batakyuse mu kaseera ng'oli mu kazibu oyo abeera fan wo now and forever. It will never change. Okay, njagala kubuuza ebibuuzo bibiri biyinza okuba tricky but ebisatu biyinza okuba tricky but njagala concentrating ng'obiyiddamu. Anyway, attack them the way you want. Ekibuuzo kisookera ddala tufunye scenarios ng'abantu oba bannamawulire oba abantu abamanyi oba abeefuula abamanyi simanyi Rema nga ba-accusinga oyo mwana yani Evelyn Namulondo okuba nti somehow somewhere yakyankalanya Rema oba makage oba relationship ze. Bw'owulira statement wezityo kimuli oba olowooza ki? You know what? I've met Evelyn Namulondo twice. Yes. I've met her twice. Yes. Still Musanga ne Rema. Like when I'm going to meet my baby, I normally say naye olumutabira naye. We've met with Rema so many times naye olumu simulaba. Yes. So the very first time I met her was on my baby shower. All right. Yeah, Johnny Rema. The second time was so recent. We had gone to have fun somewhere. Then Abirayo. You know what? It is too chobola nzisagala nnyo obeere Senior'B ng'oli mukwano gwange nnyo. Ng'olina mukwano gwa bba wange nnyo. Nga tuli over different sex. Let me assure nti oli mukwano gwange oli mukazi. Oli mukwano gwange nnyo ate oli mukwano gwa bba wange nnyo. Naye kyajja nti oyo mwana ali mu entertainment industry. Yes. Oba naye mwenyine entertainer. She's an entertainer. Azina nze mulabye nnyo mu videos nyingi nnyo nga azina. It so happened bambi I do not even judge her. Sigumusalira oba sikola ki. She's a good girl by the way. Kyajjanga ajja kuzinira Kenzo ajja muwa appointment amugambi njagala kunzinira ku muluyimba weruti. Rema naye amulabe muluyimba luyinza okuba nga si lwa Kenzo nga lwa muyimbi mulala agambe swanto byadda okitegera. And it so happened nga beinako kakaganda okitegera. They are related in some way or the other. Biyinza okubeera mbu non sister oba mulamu bichi but beina kakaganda. So naye kenyini kimuzibwalire saawa zino kubanga bagamba ali team ki okitegeera. Kenzo mukwano gwe, Rema muganda we, Rema mukwano gwe. In fact bavukana ba Luganda bali ba godparents baba b'omwana we kwegamba ne kimubeerera ekizibu naye nga she has to hang in there. Okay. Bijja kugwa social media ogimanyi. Ekintu kibeerawo right now in a blink of an eye. Akivuddewo. Ekibuuzo ekirala era tufunye scenarios ezo ezifaananako bwe zityo nga bagamba nti mbu Lydia Jasmine that look. Lydia Jasmine yali asika akagati ka Rema kagezaako okutwala Kenzo okuva ku Rema. Bw'owulira ebyo mulimu olowooza ki? Amawulire ogalaba mmandi sure. Lydia Jasmine yani yayimba akayimba alina obuyimba alina akayimba You and Me alina akayimba kolabo alina akayimba ebintu byange alina akayimba yona wimba wa Jasmine wenkuba alina akayimba tukumbe mbere kanyuma nnyo okuyimba ku mukolo kati nga batugamba Rema agenda mu mikolo kayimba tukumbe kalungi nnyo. Rema agenda mu mikolo tubisoma alisiya bisoma manyi mubimanyi tubisoma bw'owulira nga bagamba Lydia Jasmine abadde asika akagati ka Rema muli kiki oba obulira olowooza ki? Let me tell the public one thing I know about Rema. Yes. Rema does things her way. She normally says, Angel, I do things the Rema way. Right. I do things my way. Yes. Olunaku lumu nalaba interview ye nange nagiraba ku TV.
ngagamba omwami wange obaaliwa I do not care. Yes. Sirina stress. Singa nafadda kyemuva mulabanyirira. Ebyo bigambo bya Rema si bigambo byange. Nali ndaba show yali ya Maddox bali ku Imperial something, Imperial Hotel. So bogen kera kuma kyano ngamba nti yali asika akagatto ke. Akagati. Sekagatto. Awonga bata. Akagati ke. I don't think she gives a damn about whatsoever. Okay. Ayinza okuba naye abiwulira buwulize. Ayinza okuba babimugamba nga bobingambi kubanze mbale sibimanyi. Ayinza okuba biwulira oba nga babimugamba. But the way I know her, ekitini kyemumanyiko. Ekintu bwe kijja ne kimuhitinga. Ekintu ekisobola okumuhitinga up ennyo. I'll tell the public about that. Mwana we. Okay. Kera kumacha oba mwana alwale oba mwana afune accident. I don't wish that, but I'm just saying ekintu kyonna kituuke ku mwana ogenda kuba oputa ku mutima gwe wano bati. Naye mbwebyo osimanya asika akagati k'obukono osimanya. I don't think she gives a damn about whatsoever. I don't think. You've been in a relationship ng'etandika n'olaba amaanyi ga love empya oliwo gye experience nzeko. Tulina scenario ebaddewo just recent wano nga omuyimbi Grace Khan nga avayo n'atulaga nti kitonsa ye omubwati era yekukunulayo najjayo kusetebo bwekikazi n'amukolera surprise birthday party. Yes. Era kitonsa yajja kakeeki n'akalya bulungi n'okwenywegera ne benywegera. Wonderful. It was okay. Then the next day esemu kitonsa n'avayo n'agamba no ekyo tekisoboka sisobola kubabba wa Grace Khan. Kulava ebyali wali baddemuko olaba style bwezityo muli obolooza ki kati njagala ogere nga westade mu bigere bya Grace Khan. Chinkoze with Grace Khan mkwano gwange. Chinkoze with Grace Khan mkwano gwange naye si mubi baby girl. Si mubi ate Bati Badiro nange tunuza mu kamera. Bati Badiro ne Trevor mulekera okuvuma omwana oyo. Omwana oyo muvuma wabwere sebo Trevor banyino mwito omusajja. Trevor uchiche weeyita. Sebo Trevor nange tujja kuba bubi muleke mukazi wa kitonsa mu muleke. Bati sebo manyi kati muli kusinika bennyo Bati. Wamo baddo kyagamba mukwano ngo Grace Khan omwana yambwase nabo. Yes. Grace Khan. Omanyi fena twali tubaddeko mu relationships empya. We know how these things work. Yes. We know how things be. You know what, baby? Have you eaten lunch? You know what, baby? Have you eaten breakfast? You know, have you reached home? How has been your day? Begins a bit, you know. I blame her at a 0.000. That means you don't blame her. Yes, I do not blame her because fena twali tubadde fena twali twagaddeko nga byakatandika fena tumanyi bwe kiwulikika nga batwagala nga it feels heaven on earth, you know. Naye Child Grace Khan okuvaayo n'alangirira nti kitonsaawe omubwati just like this what n'agamba ate mullo amwagala mullo ate nabyogera kuva ku llo akijja ku llo nkozo nga byenjogera omwana alina llo oyo owulira otya muli what if it was you nga nze aclaiminga Daddy Muni. Then Daddy Muni nagamba no netolina magezi. You know what? Is personally ndowooza nti kitonsa amwagala. Okay. Reason that you cannot kiss someone you don't love.
na de kitoza tumanyira mbu simanya mbu weda mukwano gwomuntu you can kiss, you can be no way, no freaking way. I cannot share saliva with someone I do not love. So I do think inti bagala okuvayo oli nayogera omanyi tubadde tusazeeko social media nnyo tugisazeeko abantu ne bafa abantu ngambye bazadde abantu bakoze batya nga tewali ayogera ku ki nga mugitulekedde waliwo ne birthday y'omuyimbi omwe eyatuuka ne mugikuba ddolera naye thing is nze ne bwe mba manager we because I want things to move on nga batwogerako bikoze bitya njiyayo n'akalala leero nze n'okugamba enteekateeka z'okwanjula ziteuse because social media Rema abadde agiwambye nnyo nga tetulina kirala kye twogerako mu ggwanga okuleka omwana Namakula omwana notoyo nazaala omwana gwe thing is nze ndowooza but planning and manager but I do think they are in a relationship and a very good one. I do think babade bagala kuchongerayo chiprolong babo bafulumiza nakayimba bakaita darling kama so I do think babade bagala tuzanyira ku bwongo because nange nsobola okuvaayo nengamba nina mukwano gwange mugole enaku zino yaye bamu yakubyembaga ku Saturday oba Sunday lunaku lumunga twagala kusika abantu amatu yefuula mbwanjabya I knew you were not a good friend because of each other and never so many comments nezivuka comments and yesterday nitubagamba by the way we are brothers and sisters. We cannot wake up one day netutandika okweyabira ebintu by'ekisiro. So I do think they are in a relationship, a serious one. However simanyi teekateeka zaabwe we ziri naye bagala just kuwamba mukko ku mawulire, but it's okay, it is a good strategy at the end of the day. Yes it is, and for an upcoming artist like Grace Khan strategy ebeera ekoze bulungi nnyo okubeera nga basobola okwogerako olunaku olumu olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu nga Rema waliridde social media for a month bwe bakuwamu ennaku 3 we batuweesunako. True. Alright, njagala oweya Magezi eri abantu abagala okujja mu relationship naye nga tebamanyi di baami bali bafuula official abamu abali mu relationship nga bagala jita because baami babete babafudde official kiyinza bagumya. God. Alright. Prayer is paramount. Alright. More relationships zonna it is very cute, beautiful, excellent and all that stuff okubira ngo otegera Katonda okitegera. Prayer is paramount and patience bokera kumacha notegera bawo nti banga afuna kwati ne kwati kizeeri gye natandikidde nti afuna emitwalo ebiri olunaku tusevinzeeko omutwalo tuliddeko omutwalo atambuzaako transport wa 5 oba kaŋŋambe afuna emitwalo 2.3 oba 3 kaŋŋambe bawo afuna emitwalo 3 olunaku n'omanya nti agenda komawe wakati atulekereko omutwalo gw'okukozesa asigazeewo emitwalo 2 tumanye nti omutwalo agenda gumpangu saving oba agenda gwesavingira then omutwalo akozeseko transport agenda omutwala ku mulimu enkya okitegeera n'omanya nti at least mu lunaku tusavinga omutwalo gumu nti omwezi enaku 3 tugenda kusavinga emitwalo 3 tosaba mbaga tosaba kwanjula nkwegayiridde because ezo sente like mubanga abazisudde sizakwanjula okitegeera and still bw'oba otegedde nti alina sente naye nga waliwo ebimukutte ng'abikunnyonnyola ng'akugamba you know what enteekateeka zange ziriwezi nga waliwo ne evidence eraga nti at least alina kyakulaga nti there is hope okitegeera be patient si byangu and to women si kyangu okutandikawo relationships empya nti no eno ngibuuseemu mbuuke enziremu eno endala bikoze bitya it is not that easy. So it is very good to be patient nga Katonda omutadde wali eri ku kiddo ng'osaba on a daily and understanding. Nebyo bino njagala kunoba mbu bbanga ddene liyiseewo omusajja waba afuna ssente ng'olaba mufuna ssente muli mu nnyumba ya bbeeyi muyinza okuba temunnaba kuzimba obanga mwina we musula nga olaba ssente azifuna ssente aziwaayo bw'aba takulaga nti alina essuubi erikwanjula oba erikuwasi oba erikufuula official run for your life my sister. Run for your life. Naye bw'aba talina ng'akunnyonnyola ng'olaba nti ali willing please be patient. Olina wapostinga ku social media gwe
n'ogamba nti abooluganda abakona ab'emikwano munsonyiwe obulamu bwange bwa social media bwange ojuka settlement obeerawo akaseera n'ofuna barelatives bo oba barelatives b'omwami nga beemulugunya ku ngeri gy'oyisaamu ku social media samu ebanga oswaza ekifaananyi ky'oli mu mutabanyi waabwe. Yes. What a question. Oh. But few of them are my friends on social media. Few of them. Yes. Not all, but few of them, and we do not tetunyumya nnyo kiri awo nti no just babera bambuzaako daily life and their baby. Okay. So tetunyumya nnyo deep. Awo wendetere ekibuuzo omwami kyabuuzizza. Waliwo in any way gy'oba nga tokkiriza barelatives b'omwami wo okujja mu relationship yo osobola okumukuuma wekka? Mu relationship oba ewaka? How? Tugambe ewaka nga bazze wanga nogamba mukyalakyala nnyo nammwe. Are you kidding me? Can you tell someone mukyalakyala munyo mama? Can you tell someone that? Mukyalakyala nnyo. I want to be specific. Ono mwenyini yali awuliza radio, manyi ga mugongo yali awuliza radio. Nawuliza yali Bina Baby. Bina Baby n'agamba nti yawulira olugambo nga bagamba nti Rema ya stoppinga barelatives ba Kenzo okukyalakyala ewaka. Mu ange nti Bina Baby yali ayogera n'agenda n'ayogera ne Rema. Rema yamugamba ki? Rema yamuddamu n'amugamba kyeyali ayagala nti bagende ku big talent gyalina abooluganda gye balina omusisinkanira so si waka gana amaka gage sigabaluganda. Amaka ga Rema sigabaluganda. Nja kuddayo ku kya Rema ekyo nkiclearingamuko kate. Basically omanyi omuntu nga artist omanyi we need privacy. Yes. Okitegeera, I will go back to my baby's side. Yes. We need privacy at the end of the day. Yes. Okitegeera omuntu nga muyimbi nkubuulireko buli muntu yenna ewaka wagenda ne wafuuka studio something oli ali mu kuyimba oli ali mu kufuuwa njaga oli ali okitegeera buli omu akola bibyo okitegeera bali bagala kwokya nyama okitegeera in most cases bagenda ne beerabira nti n'abayimbi bantu okitegeera lwaki abagamba muno bagende basisinkane ku big talent olumu abayimbi ba big talent nga bajja ewaka bagala kusiibawo bagala kola kiba abana like nga waka wali congested every hour and then. Yes. I do not think nti oba mulamu wa Rema asobola because normally wa Rema waliyo abaana baba relatives ba Kenzo like botuke wa Rema oba bobo omanyi about Rema. I know omwana omu gwe kiyisizza obubi ansonyiwe mujja kugamba nti alina abaana babiri. I know omwana omu Amal Musuza Mirembe. Yes. I know omwana omu Amal Musuza Malaika. I know omwana omu and naye alina abaana bangi ewaka. You can be talking on phone ng'owulira mami abona budduka and it is okay because like muntu w'abaana ayagala nnyo abaana okitegeera singa yali tayagala bantu abo abaana bonna singa waka waliwo either abaana babiri oba omu singa waliwo Maya na Ama naye waliwo abaana bangi nnyo abaana ba relatives abaana bani. Personally I will tell you nti Rema tabeera waka yekka ajja kubeerawo ne muganda wa gundi ajja kubeerawo but there is a way a home gets congested ng'omuntu muli bayimbi babiri mubeera mu nju yeemu bagundi bali baze kuyimba rehearsals twagala zikolera wano biki kwagamba bajja kufuula ewakaawo ekitagasa. I don't think nti ba relatives ki bobo zengo ozze kulaba ku baana well and fine ate still bobo ze tolemerawo sebeza kamera mwana mukyalo mutunuze mu kamera in that line osobola okulimitinga aba relatives b'omwami okujja okukyalako ewaka wange tugambe oli mukyala mufumbo olina omwami wo you need privacy
Osobola limiting relatives from mwami. I cannot limit them. Naye ujewegendereze ennaku zino buli omu alina ebyokukola. Okitegeera tosobola kati nze kaŋŋambe nti nno nti namuganda wange omulenzi he got married recently nva ate ewange ngende mbeera ewuwe mukyalireko lunaku lumu 2 3 4 ewange nga wakola ki okitegeera neza n'okuba nga kaŋŋambe sinafuna wange ndi muto okitegeera nga kaŋŋambe ba relatives w'omwami wange something like that bwaba ze nga ze tubeere ffenna nga muto like nga sobola obeera controllable well and fine because at the end of the day tubeera n'abantu bangi okitegeera naye waliwo obeera nti oli azze oba kifuba because ebichanze ayaga kwefula nnyinimu okitegeera it is a matter of understanding each other nemwetegeera gwe n'omwami wo nti so nsagenda kutandika kubeera wano naffe it is okay okitegeera n'okukyala si kubi naye kati nze personally so agenda waabwe wa muganda wange netandika obeera eyo because ebikya at the end of the day obeera obamalako n'emirembe okitegeera so I don't think buli omu abeera yenna ebyokukola naye nze omuntu wakeera kumakya nangamba you know what Angel oba mwami wange nangamba you know what Angel njagala kutandika ono agenda kutandika beera wano naffe because ebikya as we are preparing for this and this it is okay. It is okay. All right. One more time omuntu ayagala ebintu akafuna ku namba ki 0701 993770. All right, thank you so much. Bamisa Angel Dj.Senior'B mix za manyi ga mugongo ku kamera mwebale okulaba tewelera okusubscribinga tewelera okusharinga Sakata vibes.